Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nagyegattako lwaleero nze nammwe abavubuka njagadde mbabulire ku bigambo bino naye okusinga erinnyo mbavubuka gwomuvubuka bw'omanya nti otandise okukola otandise okufuna kasente nga kasente kajja kikulu nnyo obeere ng'otunuulira ekintu kino kigenda kuba kikuyambira ddala bulungi nnyo. Abavubuka abasinga mufunye nnyo ebizibu naye ng'ebizibu ebyo bivudde ku bakazi abo b'obeera okyusakyusa b'obeera oyagala buli kaseera oyagala ono n'oyagala oli n'oyagala oli ku lw'okuba ofunye kasente. N'olwekyo kikulu nnyo beera ng'owuliriza ebigambo bino. Abakyala abo be mulaba oba abaana abawala be mulaba abo abaana bangi balina ebizibu byabwe bye bawangaala nabyo ng'abamu byabateekebwako buteekebwa naye ate n'abalala baasikira bisikire okuva ku bantu baabwe abaasookawo. Abaana abo abawala balina ebizibu eby'enjawulo kati ogeza ng'ebisiraani. N'olwekyo abavubuka njagadde mbabulire ensonga eno. Bw'omanya nti otandise okuvaavaayo ekyamazima bw'oba ng'obadde olina omuwala gw'oli naye beera n'oyo kwegamba gw'ovuddeyo naye beera n'oyo naye bw'onaayagala ota omuwala oyo ate oyagala omuwala omulala n'omulala ebyenfunayo bijja kufa bizinesi zo zijja ggootaana. Mu abo abawala b'onaaba ofunye mujja kubeeramu omuwala ow'ebisiraani mujja kubeeramu omuwala alina ekyo ekibi ekisikire abeere ng'akikuteekako ebyenfunayo bibeere nga bifa bizinesi zo zibeere nga zifa. Abadde afuna akasente nga weevugira kaboodako olunaku n'ofuna emitwalo gy'omusanvu n'ofuna emitwalo 6 n'ofuna emitwalo 10 ojja kulaba nga ssente zeesaze nga buli kaseera obeera mu loosi babeera mu kukwata mu kukoona. N'olwekyo mulina okubeera abeegendereza mu abavubuka. Buli woyagala abakazi ab'enjawulo ndi kugwa omuvubuka bino by'oba ojja okufuna naddala singa ogwa mu mukazi oyo naddala nga badde alina ebisiraani oba nga alina ebyo eby'enjawulo ebitali birungi byasobola okukuteekako naawe nga jasiti omwebaseeko bwebasi n'ogenda nabyo. Abasinga tutera biyita bisiraani nga bwe nabagambye. Omukazi oyo byasobola okukuteekako ekisooka osobola okwagala omukazi n'omwebakako n'ofuna akisidenti n'ofiira ddala ekisoboka bulungi nnyo. Ekirala osobola okwavuwala naye ng'ekikwetedde okwavuwala mukazi oyo gw'ogenze naye oba mukazi oyo gwe weebaseeko. Omukazi akuba ekisiraani okukakana ebintu byonna ebifa n'oyavuwalira ddala. Ekirala osobola okugwa eddalu ng'ekizibu kivudde ku mukazi oyo gwe weebaseeko n'ogwira ddala eddalu. Abakulaba ne bakugamba nti wayonoonese enjaga ti yakusudde eddalu naye ng'ekizibu kyavudde ku muwala oyo gwe weebaseeko nga omuwala wa bisiraani ng'amwebakako afuna ekizibu ekyo naawe osobola okitomera bulungi nnyo n'okifuna. Ekirala osobola okubeera mu mbeera y'okubeera nga tova mu kkomera nga buli kaseera ebizibu bikutomera ebyo eby'amaanyi nga bakukwata bakola biki bakusiba buli kaseera naye ng'ekizibu kiva ku muntu oyo gw'oli naye. Kutwaliza ewamu kye mulina okumanya mu abavubuka buli w'oneebaka ku mukazi buli mukazi gw'osanze n'omwebakako ebizibu ebisinga ojja bitomera. Ekyo nkubuulira ojja kufuna omukazi ng'omukazi alina ebisiraani ekyamazima ebisiraani abikuteekeko otandika okubonaabona mu nsi eno. Ekyo kyo nkikubuulira era nammwe abakyala mulina okwefaako. Ekyamazima ekizibu kino ffenna tukirina. Ojja kusanga abasajja abavubuka nabo nga balina ebisiraani. Ekizibu ekyo weekiri ekyo mbabuulira. Bw'oba oli musabifu bw'okulaba ng'osaba nnyo omuzimu gwo gubeere nga gukuta nga bwe mbagambye nti ebiseera ebisinga kiba kisikire nga kuva ku jjajjawo yali akiyina ne maamawo n'aba nakyo oba taatawo naawe omwana n'obeera ng'okirina oba omuzzukulu n'obeera nakyo. Tubalabyeko abalina ebisiraani. Ekyo mbabuulire ekikulu kya byonna abavubuka mubeere beegendereza mulekerawo okwebaka ku buli mukazi. Kye muba mulaba nga njogedde ku nsonga eno mumanye nti nkirabyeko emirundi egiwerako naye ng'ekizibu kya byonna kiva ku nsonga eyo. Ofunye kasente kawezeewoko otandise okukafuna ate otandise okubeera ng'oyagala abakazi ab'enjawulo. Kati mu bakazi abo obeera ojja kufunamu omukazi agenda okutta ebintu byo byonna osiraane odde ku zero. Ekyo nkubuulira. Bw'otandika okufuna kasente abakyala bano beera ng'obeegendereza. Funa omukazi omu obeere naye naddala oyo omukazi gw'ovudde naye wansi oyo gw'ogaggawadde naye tunuulira nnyo omukazi oyo gw'oba weesibako kimanye nti omukyala oyo abeera wa mikisa. Beera ng'otambula n'oyo va ku bakazi abo ab'enjawulo ab'okwebakako obwebasi bajja bakuba ebisiraani muboneebone mufune ebizibu bya bwereere. Munoonye ku ddagala munaabeeko. Eddagala eryo nzize nditeekayo nnyo ku channel yaffe eno Kyaiti. Munaabe ku ddagala eryambula
wamu n'eri emikisa mutangaze ku mikisa gyammwe. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.